Ariko before media tukwaniriza atira ne tukama anti quarantine ekutwaleta ekirwadde kya coronavirus kibunye eggwanga lya Uganda ne gwewe komyotya munnange no tulina abantu bibadde tutambulanga nabo ngera mikono gyaffe gisinga obungi gyatidde dda nina mukono gwange wano bamuyita ama nsubuga ama ngono ye yavaayo nalangira mu lwatu nti alina akawuka ka HIV naye ali mu kweraliikirira wamu n'emikono gyaffe emirala tuze tumukyayireko tulabe embeera ebuyise etya ama embeera erieta embeera eriwo okuva lwe baninga public transport embeera tebadde nnungi bingi nti nze ndi face y'abantu bangi nnyo abantu kidde kino ekintu nakikola ne postinga ku Facebook nengamba nti government egaddewo public transport abantu abalina akawuka abasinga bamutuli vulnerable ate nga wekitunulira nnyo akawuka kano mu research bagamba fa abagenda osinga okukosebwa olwa immunity zaffe okubeera nti ziri nafu ate nga kirina okubuildinga immunity zaffe dagala ate nga abantu bonna balina okufuna eddagala eryo balina kukozesa ki public transport abasinga tebasobola special aya eyinza okuba nga nsobola abamu bavuddeyo ne bagamba ku comments ku posts zange abamu banfunye naye nabasonyiye kuba nanyize nnyo okubeera nga sa naye voice yange nesitegeerekeka social media n'ebiseera ebisinga tulina enkozesa gye tugikozesaamu SB4 wamanyira ku social media that's why I'm here nze namanya nti social media eri very positive era ngikozesa in a positive way ngamanyi social media esobola otutuusa awantu awalala wonna era kyovulanga wekyatuuse wonna kitadde ku Facebook nesharingako ko mu groups ez'enjawulo ne banvuma bwe banvumye ne mpulira nga ngamba kiyinza obutannuma kubanga nze ndi strong naye omuntu omulala ali mu mbeera eyo wanaakiraba comment egenda muyisa olunezijjayo nezijja kupekya omuntu ali eyo kikyo wapostinze ekyo twakubumiddeko kina postinze nagambye nti government ebaninze public transport abantu abasinga bali vulnerable tebasobola ku accessinga treatment nti public transport yebadde sobola bayamba kina postinze nengamba tetusobola kusurvivinga nga tetulina ddagala kubanga tale tumira ddagala tetulina swabeza obulamu bwaffe eddagala wenakyogedde kati abantu bagamba golooza corona asinga olowooza HIV asinga corona olowooza bikibikiyo banvumye ebigambo byabaddeyo nnyo nendaba nze kibyadde tebiyinza kunnuma naye ate yabadde asoma kusiya abamu ne bangamba osobola okukwata essimu n'okuba ku facility yo n'obuuza of course tekyabadde kyange nti nze ddagala nyinza okubafuna bya myezi 3 ne waliwo afuna ebyomwezi ogumu waliwo yadde appointment yabaddeku olulwenyinyi lwe bagaddewo enkeera kwegamba fenafena twabadde minnyo ate nga mu ekyo abantu abamu batuukiridde nga tebalina kyakola era abantu abamu jjo tebafunye eddagala naye bwe natadde gundi eyo ku Twitter waliwo omuntu yakomentinze n'agamba nti yabadde agendeyo bugolobi kutwala mukyala we kufuna ddagala aba LDU ne bamusaba ne bamukuba eniggo agamba agenda kufuna ddagala kyamukubiza nnyo eniggo tugamba abantu bangi bayitibwa mu kunyigirizibwa okw'enjawulo ffe obulamu bwaffe eddagala naye ekintu ekyo njagadde nnyo tufune okuyambibwa eri gavumenti sigamba nti n'abantu bagende bakozese public transport nga bamwe bagambye nti ate banakozesa public transport ne balwala biki nedda ebitongole byonna biveeyo kyamukisa mulungi nnyo obaddewo wano funye omukisa nenjogerakoko n'omukulu wa AIDS Commission ankubidde essimu nga woli wano katikati ankubidde essimu kubanga mbadde namukubiddekoko ku makya nga takwata nemusindikira message bambi kimukutteko nnyo bo babadde nga bo kati ffe tubadde tetumanyi bo babadde ne programu zaabwe nti abantu abali Kampala nambuza bantu ki bwoyogera nabo basinga okukosebwa nze njogera n'abantu ab'enjawulo abantu bangi buli omu addukira wange amanyi walaba nzalowooza ndi face nsobola omutuusiza message gyagala ogituusa kati nze okwogera n'omwami ono angambye nti balinawo programu nti abantu abali mu Kampala abantu abali around Kampala nti organizations n'amalwaliro gaabwe gagenda sobola batuusaako eddagala of which ayi akimanyinga ye naye omuntu omulala atakimanyi tamanyi wagenda difuna era kyemusabye omukulu oyo mugambye aveeyo agende mu media kubanga ye voice okusingaza ile eddoboozi ddene eddoboozi lye lijja kukola agende mu media agambe nti abantu temweraliikirira mugumiikirizemu tugenda kufuna bwetu kyeddagala kyekigendo tuyamba ffenna okubeera nga tuli balamu tusobole okwekuuma ekirwadde kino ate ekikambwe kireme ate kujjawo bantu byaffe kitegeeza nti ffe tuli mu mbeera eno tetulina bulamu nga bantu balala naffe twetaaga obulamu
n'abantu abamu abatukotinga obubi nga tukoze ebintu bwe bityo tuba tubikoledde ffenna ate sinze kanzeke yavudde ekyogerako kuba nalabye ne supercharge yakitaddeyo n'abantu abalala bakitaddeyo nga balaba ffenna kituzingiddemu ffenna okuvaayo ku raising a voice tetwavudde mbuno nga tugamba nti HIV yasinga corona nga bamwe babadde bagamba totubulira HIV kisibwa amaanyi munaku 14 ogenda ofa wekyakugamba ali eyo munaku 14 ninza okuba sigenda kufa naye buli lwemmala nga simize eddagala obulamu bwange bukendeera obulamu bwange eddagala ndiwo ddagala n'omuntu omulala aliwo ddagala tuyimiriddewo ku maanyi ga ddagala nina okumira era wemba sirimize akawuka kali akaibase bwekazuukuka kampisa bubi bwekazuukuka sobola okasiiga omuntu omulala sobola okasiiga omwagala wange kitegeera n'omuntu omulala ali muyembeera akawuka bwekazuukuka ate nokana akawuka akaliwo tibukankwata nga immunity yange enafuye kagenda kunkwata nsobole n'osiiga abalala ate sinze kali mu kino ekintu sinze kafuna eddagala buli kanako waliwo omuntu alina sukaali afuna eddagala buli kanako waliwo omuntu alina kansa alina hepatitis C so gavumenti ekitunulemu naye ng'omukulu wangambye nti bali mu kikolako nsanyusa nnyo kubanga bwentuukidde embudde obutuufu olowooza bano abamisinze kuba otugende olunaku lweggulo waliwo abamisinze kubanga babadde sabwezi ofuna tebagenda kuddayo kola watunyonyolamu watusomesako ku nti bw'omisinga embeera ezo kati nodda oba n'olinnya layini era kati balina obbakulako mu bwangu nga tekinnagenda wala naba abali eyo nga wamisinze eddagala osobola okufunayoko ku bintu ebiboostinga ku immunity ebintu byaffe ebyabuludde ojja fruits ezo n'oziryako n'obutanga kusikuwa mukene n'onywa ku busheera obwo ebyo ebintu ebiboostinga ku immunity okubeezawoko n'okulakoko ne ku exercise nga bwe tulinda kuba kyaguddewo kiri agent tekyabaddeko nti nolwo ne bamutegekedde obona agenda kukola atya kati ffenna embeera yatuzingiddemu wekusalawo kwaguddewo bugwi kitewaliwo gwe babadde bategekedde kati essaawa buli omu ayiye fe abavuddeyo ne tubogererako kabalina amaloboozi tuvuddewo kuyisaawo eddoboozi lyaffe bw'osobola okuyambira aliyo ne kugamba nti toggwamu ssuubi totya sigala ng'otambuza obulamu eno embeera tujja giyitamu twekumba okufuna obulwadde buno obwa korona kuba nabwo bukambwe nnyo n'eddagala tulimire tusobole okubuildinga immunity zibeere nga ziri strong tusobole okulwanyisa ebirwadde ebirala byonna olusembayo ama bwobanga wafuna eddagala lya myezi 3 okkirizibwa okweyambisako ku munno nga yedi yali amuwiriddeko n'omweyambisako kempeke n'amirako kati kiri bwe kiti emergency eno nyinza okuba bwe tuba tumira eddagala lyerimu nyinza omuyambisako naye ate mba nyina okwogera eri ku kiriniki yange nti oba nayambisako omuntu omulala naye ate nga tekiba kirungi kubanga babeera balimbalira nti mubanga weeki olina okubanga omira eddagala liri ku budget nti mubanga bweriti hama alina ofuna eddagala bweriti ovuwiiki nekizibu ekyakisinga ofeesinga nti eddagala lino teriri buli wamu nga panado tijagenda ndisangewo olina defuna abantu we bakuregistaringa nga bugina ogenda nojja fayirewo nokolaki abantu abamu kyembadde nabyedde ba committees ne bagamba funa boda ekunonera eddagala nga president yagamba nti tebakkiriza kuteekako bantu babiri abantu abasinga tebalinga nga hama kyajja kuopeninga ekintu kyakigamba omuntu atumuwa boda agenda oleete owa boda tagenda kumanya mira ddagala kyagenda kumanya fayiro namba ngiyinza okuba nga njimanyi fayiro namba n'emimuwa naye awo ekyama kyange kyenyinambye ekyama kyange kiba simanya owa boda bwanakiwulya talina wagenda kiyisa so yeyo embeera gye tulimu okay wano tuyitira gavumenti ya Uganda n'ensonga eyo egitunulemu nze kubanga kyempisiza bulungi kuba bannaffe bano kubanga bamira empeke yabulina kwate n'amisinga nze ngamba nti ekirala ekirwadde kya korona kiyinza okuvaawo naye gye bujjaawo ate ekirwadde kyakyo ne kisituka kuba batunyonyolamu era amanya tunyonyolamu nti obanga oli ku ddagala bulungi buli lunaku akawukako keebaka nobeera nga olina chances tono nnyo ezisiiga omulala ate tuteeberezaamu nti singa baba bamisinze eddagala lino korona n'avaawo kiki ekigenda kudda mu Uganda nga tuwumbawumba magezi kikosobola okugamba munno ali mu mbeera gy'olimu amagezi gensinga okugamba munange ali embeera gy'embeera gyenimu titubadde tuli mu kweraliikirira nga nange kenyininyininyini ze bannange okuba balangirira amawulire ago sinnatuula era bampolabinga ku social media mundaba obutalo bw'ennwana abantu banvuma
naye sinatula nwanirira muntu ali eyo atasobola kubeera naddoboozi kati nkugamba ali eyo nti amawulire genfunyewo amalungi nti mukulwana kwange ngigyemu ekiramu nti ne AIDS Commission bankubidde essimu nga bwe mbagambye nga ntandika AIDS Commission enkubidde essimu tibalinawo ekiddawo kyekigendo tuyambako kyetugenda okusobola okufunirako eddagala nti tugumiikirize omwami musabye aveeyo mawulire ajje ayogere eri abantu abagumye bagende mu media ayogere balekeraawo okubeera abatiitiize balekeraawo okutya tusobole okuyambibwa neyanziza nnyo neyanzege SP4 media webale nnyo mugole waffe era ne mukyala Anne mugambe tumutumidde emirimu gye mukola byonna tubiraba webale nnyo okubeezawo obulamu bwa bannayuganda n'abo abantu bonna batuwa obuyambi nga muyitamu SB4 media nti tweyanziza banaye mutubeezezaawo nnyo era temukoowa mwongere okuwa obuyambi tuyambe abantu baffe tweyanziza nnyo tweyanzeege okay tweyanziza bwe wonna abadde katambi kano ng'okalaba tusabe kasheyalingireko buli mukwano gwo buli muntu akabashyaringirako wonna afunyemu ekyamakulu oba ayizeemu katambi kano byoyize biteeke mu bwongo ate wenna walanga kayinza okuba kakunyiizizza londamu ebikugasizza bitakugasa bireke nze SB4 omubavuzi bukamera tuliko SB4 media tuguza ensonga sharinga lekawo comment yo tusaze tuta amagezi okubabeerawo mikwano gyaffe bano mbere bulungi mwera